Allah muruka bagezi muruka bagezi ya jana bala bisimbude na beli abatasobola kugoberera konvoyi ziri abatasobola kugoberera konvoyi bali mu kkubo base kuwe bali nati banatuuka César c'est kabada Yona imam Empapulo zibadde bazaagala wali badde bagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qaddara Allah ma sha'a fa'ala Allah ageze ate kyagira tewali akola ki atuusa okusookera ddala nja kusaba subira tuddeko wabbalibbali nga bwe tulinda abajja tubeeko ebigambo ebimu bye tutuusa eri bannaffe nkakasa nti eryo abeetaaga okubaako amawulire ge batuusa ku nsonga efaanaganako ng'eno meeya mulaba waali loodi meeya alabika tannaba kubaako ne kyayogeddeyo ayinza okubaako ne kyatugamba ng'abantu bakulembera nolwekyo ne meeya w'e Makindye empulidde naye waali kakati mbadde nsaba tuddeko wabbalibbali tusobole okufuna ate ebigambo ebiwerekera omuntu ono nga bwe tulinda ne taata we amuzaala baŋŋambye nti tannaba kujja jaamu akyakoze ki akyamukuttekawo mu kkubo kijja kuba kizibu nnyo okuteeka omwana ono mu kabuli nga taata tannaba kutuuka wamu n'ekyo ng'ate tali wala ali kumpi naffe nsaba mugumiikirize taata atuuke n'oluvannyuma tulabe ebiddako imaamu w'omugenzi waali wano omanyi ffe nga ndi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano kino kyazze nga kikangabwa eri ffenna era nga bwe nafunye amawulire gano nasoose okkubira mukwano gwe gwe mmanyi saati era nankakasiza ddala nti omuntu ono yabadde amaze okufa nenkola kyonna ekisoboka okutegeezaako bannamawulire bannaffe ng'amaze obbikakasa ne bakama bange Christ abadde muntu waffe era tubadde tukolagana nnyo naye Christ ono gw'olaba nga bw'aba akola amawulire ge n'alaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso bantu bangi abaataasizza okuba nti no bafa mu mbeera y'okutwalira amateeka mu ngalo abadde akubira poliisi y'e Katwe poliisi buli wamu nti waliwo omuntu gwe batta era nga poliisi ejja mangu nga amawulire ge obubaka bwatuba tubuulira mangu ne tujja mangu kubeera tusanga nga abantu bali mu bakuba waliwo abbiddwa mu kitundu nga Christ akwatagana ne poliisi ey'omu kitundu ne tusobola okuba nti no tuyamba abantu era ebikolobero byonna ebibadde bigenda mu Makindye yabadde abiteeka ku Bukedde TV poliisi ekozeewo ki we tulembye nabyo ng'abyanika nga tasobola kukwekereza kintu kyonna era tukimwebaza olw'ekyo asubudde ofuula abasirikale ab'e Katwe ab'e Kabalagala okuba nti nno basirikale basobola okuba nti nno balina accountability mu mawulire g'abadde ayisa ku TV Bukedde TV so tuli mu kunyolako amaanyi era simanyi nkola bweri naye ndowooza abateesiteesi bajja kundaga abazadde tulina obubaka bwe tuzze poliisi enaggulu naddala mu kitongole kyaffe ekyabogezi wa mitwalo 3 ndowooza mujja kundaga ani gwe naabuwa naye tunyoleddwa nnyo mwebale nnyo mwebale bwe muli wano muli basi bwe muli wano muwulira ebigambo bye twogera naye bibayita buyisi ku matu kati mu kiseera kino oyinza bibuuza nsamba awulira byonna naye tasobola kwanukula n'olw'ebigambo ebyo nja kusaba Seeka Walidi weeyo obudakika 2 nga imaamu ate otubadde tutwala nsamba ono oyongere okulyowa ku bantu baffe muhadara eno تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال صلى الله عليه وسلم byonna bye yakola
Allah subhanahu wa ta'ala agenda bimulaga. Bannanga wagenze wazibu ekinyenyo kyagenzeemu kyogera ebigambo nti ana baitul wahda ni nyumba ya bwadze kinomu ndio ombera mu bwomu. Kuraishi tagenze na bana be, Kuraishi tagenze na mikwano gye, era tugenda muteekayo bwogu. Ana baitul dhulma nichi nyumba ya nzikiza. Tunulira gye bagenda oteeka Kuraishi bateekeko ettaka, bamuteekeko ettaka. Otunulira nawe okuba akafaananyi nga gw'oli mu mbeera ya Kuraishi, enzikiza eri awo gw'onaabeera otya. N'olwekyo Kuraishi ono olugendo lwatandiseeko bannange lunene, lwetaaga entanda. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam, alkayisu n'ayitibwa omugezi, man daana nafsahu, yeebanja ku mwoyo gwe. Weebanje ku mwoyo gwali wano, omwoyo gwe guteekeko ku nninga. Wa amila lima baada almauti, n'okola ebyo ebigenda okuyamba ng'ofudde. Kuraishi ebigenda omuyamba wano mirimu gye. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebo mkanange meya we Makindye ne meya wa Central, sebo imamu ne bamasheyi mwenna, sebo mukadde waffe taata wa Kuraishi n'abaana bamulekwa, famire ya Bukedde ne Vision Group yonna, abooluganda mwenna n'ab'emikwano. Embeera si nnyangu, amawulire bwe gatuuseeko gabadde gakikangabwa. Okufa kwa Kuraishi kwatuleese nga tulina ebibuuzo bingi, kubanga embeera eyabaddewo ey'ekibwatukira nga tewaliwo nagamba nti wono bamuddusiza mu ddwaliro oba kino ki oba accident oba ki, tulina okweraliikirira. Kituufu Allah yagera, naye tulina okweraliikirira nti embeera eno yabadde ddala nti yakijjire, yakibwatukira, kiki ekyaguddewo. Kadde waffe muganda waffe Luko Wesigire naye yakyogeddeko wano bingi ebibuuzo byemulina okutonnyonnyola awo, yadde tukkiriza nti Allah yagera, omuntu teyeefiira. Yagala okusaasira nnyo taata, kitalo nnyo kuziika omutabani si kyangu kukkiriza mu akaseera k'omutamu. Tusaba Allah akugumya, ffenna tuli bazadde, naye okukwata omwana wo n'omuziika eyali kuziise kintu kinene nnyo, oli ku kigezo ky'amaanyi. Tukusabira Allah kuwa obuvumu n'obusobozi anirira eddembe ly'obuntu. Ku sayidi eyo ey'obwenkanya tujja kwebaza Kuraishi kyakoze. Njagala okubategeeza tumanyi amaanyi ga media mu justice mu bwenkanya. Atakimanyi ojja ofuna obuzibu, babeeko kye bakola, oba bakubyeko bintu byo, oba bakutulugunyiza, oba omuganda oba mubuzizzaawo, onoonye ensi bwetegeera ebizibu by'olimu ng'ensi tetegeera. Naye Kuraishi kyabadde akola nti ensonga zonna ezikwatagana n'eddembe ly'obuntu abadde ayimirirawo. Ate si kunoonya bunoonya nti anoonya story, naye ng'anoonya okulaba nti wabeerawo obwenkanya. Kuraishi weebale nnyo omulimu ogwo. Media eplayinga role nnene nnyo mu kulwanirira obwenkanya. So omulimu ogwo agukoze, tujja kumwebaza ne sekwebaza yenna, era twebaza abamukusobozesezza okukola omulimu ogwo. Tujja kusaasira famire ya Bukedde TV ne Vision Group yonna olw'okuviibwako empajiruwaga eno mu famire yammwe ne mu buweereza abo. Eddibu lyaleseewo ddene, kubanga bwenna ababadde abalaba agataliiko nfuufu, kizibu okusoma amawulire ne bagamalako nga temuliimu ggulire lya Kuraishi nsamba. Naye
ekizibu kye mutukola ennyo Bukedde kitali kirungi. Kino kankibagambe, abantu abakuŋŋaanya amawulire oluusi temutuleetera kifaananyi kyabwe, temutuleetera na maloboozi gaabwe ddala ekifaananyi nga TV ezimu endala bwe zikola. N'ayimirira wali eggulire erino lisakiddwa Christ Nsamba, muvoyisinga buvoyisinzi Christ Nsamba. Mutuyambe abantu bano mubabeerere nga benkanya, balipoota abakola omulimu omulungi ne batuleetera amawulire amalungi agatuyamba okulaba nga obulamu bwaffe butambula, nabo mubaleetenga butereevu. Ekyo kikulu kubanga olwaleero bangi abamanyi erinnya Christ Nsamba naye mugataliiko nfuufu bamanyi bagasoma Terakaya, Mweruka ne baani. Ekigambo ekyo ndowooza Bukedde n'ekitwala ekikulu. Njagala kunzika ebigambo byange nga nziramu okwebaza Nzeyi olw'okutuleerera bulungi omwana Nsamba ono n'emirimu gy'asobodde okukola, nga nzigumiza ensonga y'obwenkanya nti abantu bangi ababbiddwako ettaka, abaana abatulugunyiziddwa, families ez'enjawulo, bino bikolobera ebikoleddwa nti wano wabaddewo bubbi, bada, biki naki, stories nnyingi zajjeeyo, era abamu ne basobola okufuna obwenkanya olwa stories ezo ezibazifuddeyo. Kubanga ekintu bwe kituuka ku lutimbe nti Bukedde ekiresi Christ Nsamba amawulire agatuusizza, ab'obwekwerinda ne bagajjaawo, ndaffe abalala abatunulira mu anga endala ne tuvaawo, ne tuba nga tusobola okulwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe biti. Kululoko wesigire wano agambye nti Christ abadde abakubira amasimu. Nijagala okusaba nti information eyo bwebaweebwanga mugikwate nga ya buvunaanyizibwa amangu ddala. Oluusi poliisi erwawo okurespondinga ku bintu ebifaanana we bityo. Mirundi mingi Christ mugambye ye bwe mutuuka mirundi mingi ate oluusi ababawo information baluusi bemukwata. So tusaba nti information eyo etwalibwenga nga nkulu. Ne meeya obubaka bwawadde nti poliisi n'omuntu wa bulijjo, kikitegeeza kolagana n'abantu n'abakulembeze, kikitegeeza poliisi n'omuntu wa bulijjo, ate security ennungi bwetyo bwetambula. So ebigambo byange njagala kubiyunzikiraawo olw'ensonga nti tulina okwerekera mukadde waffe, muganda waffe, ate era n'okusaba nti Allah amutuweerejjana. Meeya ne bannaffe bawaddeyoko obuyambi, nange ku baana bano munzikirize nja kuwaayo zino ndowooza zivaamu emitwalo nga 37, katugende n'ezo emitwalo 37 giyambeko ku famire ne ku baana, kubanga twetaaga abaana bano okulaba nga basoma, nga baddayo ku ssomero, ate n'okulaba nti Allah asobola okubakwatirako bafuuke abavunaanyizibwa. Muganda waffe ono Ibrahim yakiikiridde chairman wa district owe Wakiso governor, ono kansala ku district ewe Wakiso. N'ebigambo ebyo kano ke kasemberayo ddala. Meeya ayogedde ku ambulance. Ensonga twazitegedde, twalaunching ambulance. Yes, zaalimu ebirumira mu kugula ambulance, ensimbi tezinnakolebwa accountability. Nene ffe ne tugamba nti kale nga bwe tulwana okulaba ensaasaanya yabadde eti eyagenze ku ambulance ezo, naye twagala ambulance ezo zigende mu magombolola zikole. Era ffe kye twasalawo ng'abakulembeze ku authority, ambulance zikwasibwe bammeeya ab'amagombolola bavunaanyizibweko butereevu nga ziri ku magombolola.
kati omuntu yenna agijja kugombolola aba ayagala kutwaŋŋanga butereevu. Meeya njagala okukakasa tugenda kukwataganira wamu okulaba nti ambulensi ezo zisitationinga ku magombolola. Omuntu yenna ali mu bwetaavu akubire meeya, akubire kansala we, akubiraani kugombolola wali ng'emmotoka wa ambulensi weeri basobole okugiragira mangu egenda okola omulimu ogwo kuba kyekyaziguzisizza. So naye zikomyawo eno ekyo tetugenda kukikkiriza nti zidda ku authority. So ekyo tugenda kufaafaagana n'omuntu yenna aginonayo ku ggombolola Makindye oba ku ggombolola yonna. Ekyo njagadde okukakasa tuli wamu ku nsonga eyo nti ambulensi zirina kuba ku magombolola. Christ Nsamba kuwummula mirembe, Allah akutuweerejjana akusasule bulungi byonna emirimu gy'okoze akusonyiwe ebyakusobeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye ate obumu tubutunuulira tubuteeka wabbali ne tukulembeza kiri nti abadde akola ki? Abadde asaala. N'olwekyo wano tuliwo omuntu ono abadde akola ki? Abadde asaala eswala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eswala eyo gy'abadde asaala emufuukira ensonga ennungi mu kifo wali wakola ki? Wagenda okugalamira, agifuule ettaala, agifuule ennunuza, agifuule omwogezayogeza omulungi mu kabuli, era agifuule ensonga egenda okulwanyisa adhaabu mu kabuli ezandibadde zimutuukako. N'olwekyo tukubiriza abantu ffenna ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo bye batuusa ku bannaffe nga babadde bafudde, naffe tusaba babituteekeko nti omuntu oyo abadde bw'ati, omuntu oyo abadde kino, omuntu ono tabadde biri nga bwe mubimanyi. Ebigambo ebyo bye twagala naffe tuwulira essanyu okuba nti tusaalira omuntu nga tetumuguza mpewo yadde n'akamu, tumuguza ekyo kyennyini kubanga tusinzira ku ekyo ekiba kimwogeddwako. Badde nsaba imaamu ono abeeko ebigambo byatugamba nga biva mu ye kennyini insha Allah. N'oluvannyuma puroguramu y'abagenda okubaako okwogera wano oba road meeya oba meeya nga baliwe batuuka, n'oluvannyuma tukole ki? Tuziike insha Allah. Alhamdulillah alladhi halaka al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Bakadde baffe ab'ebitiibwa Lodi Meeya, Meeya waffe omulungi ow'e Makindye, ab'ebitiibwa ba Mashekhuna al-Karimu mwenna abali wano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eddoboozi eryogera ebigambo mu kaseera kano ezo ensonga tetugana Allah atuukiriza naye lwalibadde tulwanako. Era nga bw'olwana ambulensi yaffe ekirungi omaze okumpa fatuwa wengisangira yonna giteeke ku ggombolola. Ekyo sigenda kiddamu era ekyo tutawaana. Bannamacindye omusanga ambulensi eriko Makindye tobuuza kijeemu kisumuluzo gwe togikwatako nze nteete break down kuba kasita mukama wange akitegeddeko. Kwansagala gamba ye yagimpa era nengitambuza mu Makindye ogugwe gwakola ki? Ogusigadde gwange nammwe mwegwe wejjamu kisumuluzo kasita tebeeramu mulwadde obeera awo nze onkubire nja kujja ne break down egende Makindye. Naye mukama wange abazadde simanya asigadde n'abaana bano saagala kwetema. Njagala nkwayo emitwalo 2 gigule ebiddayo ku ssomero ku lwa Christ kubanga saagala kwetema ebyetema birwawo bigule eby'abaana. Asalagola tebaga nti nga byempewo jamu. Asigadde n'abaana sizaalumbe. Abaana ebikozesebwa ku ssomero tezigenda kukola ku lumbe, tusomere Christ edduwa z'abaana ebiddako ku ssomero kubanga abaana afiiridde mu kaseera ako. Nsaba Allah buli alufu yonna eyise ku nnimi zaffe negenda okuyita ku nnimi zaffe egende ku mizaani ya muganda waffe. Emirimu emirungi gyakoze nga bwe Ibrahim. Allahumma ighfir li abdika hadha اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل عبدك قريش سامبا من أهل الجنة. اللهم انزله منزلة كريمة. اللهم انزله منزلة كريمة. اللهم اغفر له خطاياه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انزل في قبره نورا
والضياء والسرور والفسحة والبهجة والظفر والسكينة بقبر عبدك يا رب العالمين. اللهم انقله من ذيك اللهوج. اللهم تاسي بونيز من قبري. اللهم انقلهم تاسي بونيز من قبري. Mtasa kisikiriza kyamu mtasa obubavu okubeera omububavu muyo. Allah mufuulire kabuli mufe mu bifo by'omujjana ogimugaziize okutuusa alina gy'anaalaba. Allah omusaasire bwe banga yakusobyanga omuntu. Allahumma ghfir lahu, Allah musonyiwe. Allah babanga bye yakolanga birungi, Allahumma zidhu mungeremu obikyuse obifuulemu ebirungi. da'unaka kama amartana warhamna nafu tusaasire idha sirna ila ma saru ilayhi. Ngaffe bwe tutuuka mu ekyo kyatuuseemu wano, Allah obeerenga omwaniriza olwaniriza olulungi ng'atuuse mu kabuli ye. Allah omubesebese n'abalungi omunyweze n'ekigambo la ilaha illa Allah. Naffe abakuŋŋaanye wano, rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi. Barakallahu fikum. Tweyanziza nnyo Sheikh webala obugambo obwo, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala bonna perifare egyabadde akolera mu naddala poliisi y'e Katwe, Makindye, owamukulu Mulyannyama, abantu bonna babadde abadajjamu amawulire, ba musicians music fraternity, fenna Kristo omanya tugenda kukuma ensingira wamu nga family. Tusaba Katonda akusonyiwe ebyakusobako, omwoyo gwo omukama agulamuze kisa. Sina bingi byakwogera, muganda waffe w'omula mirembe. Mukyekine mulabe ekituufu. Sookebe mutegulwe. Namuyingi mukama wamu. Nandi funa balemesazi. Mulimu gwamu. Huyo mwana atwali bana yandi badde wanu wabadani ukugera singa kumuteeka wano
Mukasa.